bambe oya mimikono yata tajira chatina. Okay, atula ku Soul TV. Okay, mukama wange nsaba obuzeko ko batula ku Soul TV. Bannange abali ba Soul TV mwenna nsanyuse okuweebwa omukisa guno kwa ku Soul TV. Mbagaliza byemusinga okwagala mukama bibakolere. Esebo. Soko otubuulire eno otuuseeyo otya Mayinja. Isingiro. Isingiro just nze ndi team chairman. So team chairman wembeera. Leero badde Isingiro mbadde n'okujja ne bannange nga team. Wayingira di team chairman Mayinja. Ndowooza kuva dda. Eyinza okuba nti leero eno ya PRS yo gwe gyosusa okundaba naye nga njibaddemu. Kituufu nze gwe gusoose okukulaba ate ng'oyambadde t-shirt eriko team chairman MK project. Kutereka kofiira. Kana akakofiira wakalabi. Buno bugoye wabulabi. Twogere ku olunaku olwaleero, it is a sports event n'okutumbula ebitone nga Jeno bwe yayogera nti agenda kuyambako abavubuka okuyita mu music ne sports. Kati twogere ddala mu music, abavubuka bangi abaagala nnyo okuyimba ebiseera ebisinga batwala direction enkyamu nti balina okukozesa ebiragalalagala then bayimbe bakole amaloboozi, naye ate omulamwa gwa team chairman kwe kuba nti muyambako abo abavubuka okubajja eri mubateeke mu kkubo ettuufu. Ensonga eyo omuvubuka tulaba ku Soul TV ayina endowooza enkyamu efaanana bwetyo, kigambo kyo oyinza okumugamba Mayinja? Okusooka byonna njagala kusooka okwebaza team chairman ne chairman mukama waffe yennyini olw'okuvaayo n'omulamu ogwo okulumira abavubuka ne MK kubanga ne MK.Gen.Muhoozi naye yakyogerako. So ffe ng'abayimbi abaludde mu industry tujja kubawo okugayidinga abavubuka bayiya batya oluyimba, oyiya otya oluyimba olusobola okulwa ku maketi, tukoze tutya okuzza music alina meaning ku maketi ogujja kuba mulimu gwaffe gwe naaba nga mpeereddwa omukisa tiimu n'etuwa omukisa n'embeera ku kakiiko ako akalungamya abavubuka mu bitone byabwe then nja kukikola bulungi. Omuvubuka kati ye akulaba saawa zino nga musicale alowooza nti bw'okozesa ebiragalalagala wanoofuuka omuyaaye bw'ovaayo nga bw'omanyi direction endala abantu gye batwala, kiki oyinza okumugamba? Akola atya okubeera mu layini entuufu? Omuvubuka kyenjagala omugamba oba kye tujja omuyigiriza singa team chairman beetaddemu obwesige n'etulonda, tujja muyigiriza nti okuyiiya oluyimba yiiya oluyimba olukwata ku bantu, tekikwetagisa kusooka kubaako byonywedde oluyimba okunyumira abantu. Bw'onojja ne message ennungi bajja giwuliriza kubanga ebiragalalagala ebyo gwe wennyini bikukosa birwaza ekibumba bireeta bisuula n'eddalu. By the way bisuula n'eddalu. Ndowooza ekyo n'alikubiriza abavubuka beewala ebiragalalagala sobola okufuna eggwanga eddamu, eggwanga eddungi, eggwanga likyabaagala, bakyalina mu siteeka ennene. Ffe tubaddewo ebbanga ddene naye ng'oluyimba oluyiiya kyokka nga tonywedde kitamiiza kyonna nojja n'oyimbira abantu era n'abantu ne bakwagala. N'olwekyo ndowooza erowooza nti bw'onywa ebiragalalagala lw'ofuna audience kikyamu balabire ku ffe abaliwo. Ate era tunyongereddira ddala okwebaza team chairman kuvayo n'omulamu ogwo nti tujja kusobola okuyita mu ddoboozi eryo kusobola okulaga abavubuka kiki ekyokukola. Wayimbako ennyimba eziringa kye tuyinza okugamba nti oba zikuba gavumenti oba ziri mu message eyo eringa egamba gavumenti nti wano wakyamu. Abantu ne bagamba nti Ronald Mayinja kati asaze ekuba agenze eno, kati ate bwe tukulaba eno omuntu kino ekibuuzo nkibuuziza ku lwa Munnayuganda yenna yandiyagadde okumanya ensonga eyo, olwo wakula osinga otya? Music si kuwalana, music aliwo kuwabula. Bwema nyimbye ekintu ekiwabula tekitegeeza nti mpalana. Bw'osobola okuyimba ekintu ekiwabula munno gw'owabudde n'akuyita n'agamba come and do it right, kati ky'oba olina okukola kwe kumwegattako mu kitereeze. Ennaku zino tuyina ndowooza opposition twakifuula ndowooza nti kyekibiina ekiwalana gavumenti, mu kifo kyo kiyita ekibiina ekiwabula gavumenti. Okuwabula okifuna bulungi. Ennyimba zange tezaali nti kuwalana, kwali kuwabula. Naawe bwe tuba nga tulina okuteeka mu nkola abavubuka balina kuyiya batya ate neneekweka nenzira ebbali kubanga abamu si bayimbi
wana abantu abamu bajaasi, abalala politician, abalala bayina emirimu gyabwe emirala, nze nakiyimba. Then what we should put right, baba bakwadde omukisa, then come and we put it right together. Ate n'ogaana, then omutima gwoba wakireetera musigo oba wali otegeeza. Nze wendi okulaba nti nyamba ku bavubuka okuyiya ekituufu. Wendi okulaba nti nyamba Uganda yange okukwata direction entuufu. Wendi okutambula ne team Chairman and MK is our brand. Yes. Lastly, tubadde eri mu bavubuka bangi nga bagamba baagala Gen.Muhoozi in case nga bamuwadde chance yesimbewo. Bagamba gwe twagala tusaba muzeeyi singa avaayo naye n'agamba nti agala kwesimbawo. Gwe nga Ronald Mayinja obuwagizi bwo weebuli oba? Nze nga Ronald Mayinja obuwagizi bwange weebuli, kubanga omulamwa gwange sekita yange gye nali badde nnwanirira ate naye agiriko. Kuba singa abadde takuste ku bavubuka sports, music and sports, awo nze yali talina kyaŋŋamba, naye atuledde yavuddeyo n'alaga nti abavubuka music awo wengwa, nze music ya makings, sports naye amakings avubuka bangi, ate mu miramwa gye mu manifesto ye abisoosowazza nnyo. So support yange eba naye 100%. Kyensaba nti mbadde nsaba abantu bonna twegatte ku team Chairman nga MK is our brand, okusobola okusustaining emirembe egiriwo n'okutwala eggwanga lyaffe maaso. Tuve mu ebyo ebya obwekalakaaso tubuleke, kyonna kyonna kye twagala tukifune mu mirembe nga tuli mabega wa MK. Subira tujja kukituukako, tuleme ku ending up nga ensi endala bwe ziri Libya and Iraq and so on. Tusobole okusustaininga eddembe lyaffe nga weeriri n'enkulaakulana egende mu maaso. Thank you so much. N'abalamutya mwena abaabukanga Uganda yona. Amazina ganje nye Daphne Rwachichi Kanyisije. Twakushemererwa. Nanzo tugambire event twareba mugabira biki sanitary pads, then muri mu sports. What is behind all these events? What is behind? Tuyine kuhagira eminyeto batakwebasa kugira ngu bataija kwekwata ngu hine kyababurira bakaruga omu mashomero abo kuba MK wenka wawabe no following event yabanza birthday kajereka live assault. Yes, akagira we should support sports and music. So not only sports and music, but we should also support those who can't manage themselves, like giving pads and other things, so that bataija kwekwata ngubargo mwishomero because of this and this, because of lacking anything. So we have to support them. Yes. Abasigazi abariyo batureba emyeto n'abantu bona obundi nibabasa kuba bariyo mu wrong direction. Icyo cyo rigambira politically. Like which wrong direction? Babatwara abasigaza bingi nibakira kukosa nk'inyamarwa kuzomu instead of gukora sports activities in case zikabayamba okwekurakurana. Mbona bariyo batureba nicyo cyo kwasa kubagamba. Anyo kinkwasa kubagambira emyeto yona eriyo netureba obwire nobwo obwire bwitu bwo gukora bushire. So abariyo omyanya tashire kubamu ebi batashomeye gukora barjeyo obwire nobwo obwire bwitu nobwo bwo gukora. Abariyo munjaga barki, they should stop. This is our time to shine as the youth. Okay. Yes. Salt Media, we are celebrating 8 years. On 3rd November, we are going to make 8 years. Do you have any special message that goes to Salt Media? Yes, Salt Media chingukunda honyo nikunda enjiri eshara yanyikiro ya Pastor Bjingo ya nenkora no kuba wabya mnotine gashaba notaho ohura oshango moyo gwa kwatra yo no shabira no gamba thanks. That's what I like about Soul TV. Okay. Thank you so much. Amazina I'm called Daphne Kanyisije Rwachichi. Okay. Yes. Thank you so much.